Webale nate okuneegattako mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri eky'olugendo lw'obulamu lw'omuntu olw'ebyenfuna. Ku mulundi guli twalaba ng'obulamu bw'omuntu lugendo olutambula okuyita mu mitendera egy'enjawulo naddala mu buufu obw'ebyenfuna. Olunaku olwaleero essira tugenda kulissa ku kanyomero oba ku mutendera gw'olugendo lw'obulamu lw'omuntu olw'ebyenfuna okuva ku myaka 20 okutuuka ku myaka 30 egy'obulamu bwe. Twalaba ku mulundi guli nti ku mutendera guno omuntu essira aba alissizza kukuŋŋaanya obusobozi obunaamuyamba okugonjoola ebizibu eby'enjawulo era bye twalaba mu miteeko 3 eby'obulamu bwe obw'ebyenfuna. Olwaleero twagala okwongera okuttaanya ensonga y'obusobozi, omuzungu kyayita capital. Okwanukula ebizibu by'omuntu oba okugonjola ebizibu by'omuntu kitegeeza oba kisaba busobozi. Kyankizo nno n'olw'ensonga eyo omuntu yenna okutegeera obusobozi buno ku mitendera gy'abwera egy'enjawulo, kuba obusobozi obw'enjawulo butuyamba okugonjoola ebizibu eby'enjawulo. Buli bizibu bye tusanga mu bulamu bwaffe ng'abantu mu lugendo lwaffe luno olw'ebyenfuna bibaako obusobozi obw'enjawulo bwe butusaba. Bye twagala n'olw'ekyo ku mulundi guno okwongera okwetegereza n'okutegeera. Obusobozi buno butegeerebwa oba bulabibwa mirundi 3 egy'enjawulo. Omulundi ogusooka oba omutendera ogusooka ogw'obusobozi buno gwe tuyita mu Lungereza ogwa intellectual capital, bwe busobozi obw'endowooza oba kuyite okumanya n'okutegeera. Intellectual capital. Mu busobozi buno ntera okuyigiza ne ngamba abantu nti ensi eba ekubuuza ekibuuzo buli lunaku ng'era ekusaba obusobozi buno, nga n'ekibuuzo kyekubuuza kiri nti kiki ky'omanyi era osobola kukola ki, n'olw'ensonga eyo kiyinza kuyamba kitya. Bassebo ne bannyabo nga betwalaba ku mulundi guli nti obulamu bw'omuntu bizibu ebyeyolekera mu bibuuzo. Ensi buli lunaku eri buli ssekinnoomu ku ffe ebuuza ebibuuzo ebyo 3 ng'etusaba okwanukula nga tulaga obusobozi bwe tulina obw'endowooza oba obw'entegeera n'okumanya. Ng'ekubuuza nti kikyomanyi, kiki ky'osobola okukola era kiyinza kugasa kitya. Ntera okugamba abantu nga nsomesa oba nga njigiriza nti obuzibu bw'ensi eno tezibangako nsimbi. Obuzibu bw'ensi eno bye bizibu by'ensi by'erina nga tebiriiko kwanukula. Era ensi buli lunaku ekeera ng'ebuuza buli omu kiki ky'omanyi, osobola kukola ki era kiyinza kuyamba kitya. Ensi enoonya abantu abalina kye bamanyi nga kye bamanyi ekyo basobola okukissa mu nkola ne kibaako bwe kiyamba okugonjola ebizibu byabwe era n'eby'abalala. Omuteeko ogwokubiri ogw'obusobozi bw'omuntu gwe muteeko gwe tuyita ogw'obusobozi obw'abantu, mu luzungu kye tuyinza okuyita social capital. Wano n'ensi era ekubuuza ebibuuzo 3. Ekisooka, ani gw'omanyi? N'ekyokubiri, ani akumanyi? N'ekyokusatu, akumanyi akumanyiiko ki? Lumu nga nkyakozesebwa nina ekinnazuula nti bantu bannaffe bwe tuba tukolagana nabo ebiseera ebisinga naddala nga tuli mu bibinja tuba n'endowooza ey'eggana.
Tetutera nnyo na kusabira owoozo ku biki bye tukola na balabwe babiraba naddala nga tuli mu ggana. Naye okuzuula kwe nafuna kwali nti ne bwe tubeera mu ggana omwo obwongo bwaffe buba buwandiika nga bulikoodinga bannaffe bye bakola newankubadde tutaddeyo birowoozo, era nga bunoonya okwongera okutegeera abantu abo be tubadde nabo. Lumu nakola experimenti ne bannange bwe namala ne njibanyonnyola oluvannyuma. Twatuula abantu 3 wamu ne tubaako bye twali tunyumya, ne tuseka ne tukola ki, naye nga nze nalina okugezesa kwe naliko kiyita experiment. Oluvannyuma naleka essimu yange ng'erikodinga ne ntambula ne nvaawo. Bwe nakomawo ne ndekerawo okulikodinga. Oluvannyuma yo naddayo ne mpuliza essimu ya rekodinze nga nvuddewo. Ne nkizuula nti bwe navuddewo bannange baatandise kunyumya ku nze n'ebyo bye mbadde njogera nga tuli abasatu, era ne bye bajjeemu ne bye balabye ku ki kyendi okusinziira ku bye nnyumizza. Ekintu ekya experiment eyo yannyumira nnyo kuba oluvannyuma era omunnaffe omu bwe yasituka ne ŋŋamba munnange eyali asigaddewo nti naye weegenderezza nti gundi okuva lwe yagenze tuli ku ye. Mukimanyi nti bwe navuddewo mwabadde ku nze. Obwe bulamu bw'omuntu era abantu be batubakolagana bantu bannaffe obanga tumanyi obanga tetumanyi. Buli kiseera batulaba ng'obwongo bwabwe buwandiika ebintu eby'enjawulo ku ffe. Ekibuuzo kiri ekisembeyo kifuukira ekikulu ku busobozi obw'abantu nti ani gw'omanyi, ani akumanyi, naye ate akumanyiiko ki? Kikulu nnyo okwegendereza n'okwetegereza ennyo ekyo kye tulaga abalala ki kye tuli. Na butya bwe tukozesa emikisa gye tufuna bwe tusinkana abantu abalala, naddala abantu abapya mu bulamu bwaffe. Buli bw'osinkana abantu abapya mu bulamu bwo oba ofunye omukisa ogw'okubalaga obusobozi bw'olina, naddala buli bwe twandise nabo bw'okumanya n'okutegeera obusobola okuyamba okubaako ky'okola ekigonjola ebizibu byabwe. Awo nno tugenda ku muteeko gwaffe ogwokusatu ogw'obusobozi bw'omuntu. Omuteeko guno gwe muteeko ogw'ensimbi, ogw'obusobozi obw'ebyensimbi. Omuzungu kyayita financial capital. Omulimu gw'omuteeko guno oba ogw'obusobozi buno guli gumu, lwe lutindo olutusobozesa okuyunga omuteeko ogwasoose ogw'obusobozi obw'okumanya n'okutegeera ne gubutuusa ku busobozi bwaffe obwokubiri obw'abantu. Ensimbi zituyamba mu ngeri ez'enjawulo okukwata obusobozi bwaffe obw'okumanya n'okutegeera okubutwala n'okubutuusa ku bantu ab'enjawulo, ku busobozi bwaffe obw'abantu. Ensimbi omulimu gwazo mu equation eno kukola nga lutindo okuyunga obusobozi buli obusoose bw'emirundi ebiri. Ensimbi zitusobozesa okussa okumanya kwaffe mu nkola, okutembeeya okumanya kwaffe nga tukutwala eri obusobozi bwaffe obw'abantu. Kenderabidde akatono nnyo okugamba ku busobozi bwaffe obw'abantu nti obusobozi bwaffe obw'abantu butugasa mu ngeri bbiri. Engeri esooka butuyamba okukola nga akatale eri obusobozi bwaffe obw'okumanya. Ate era mu ngeri endala obusobozi bwaffe obw'abantu butuyamba okukola nga bakitunzi eri obusobozi bwaffe obw'okumanya n'okutegeera. Gwe mugaso gw'obusobozi bwaffe obw'abantu. The people in your life are either customers to your intellectual capital or promoters for your intellectual capital. N'olwekyo ensimbi zino zikuyamba okusobozesa. Ensimbi nga gwe muteeko ogwokusatu ogw'obusobozi. Ensimbi zituyamba okukwata okumanya kwaffe ne zikutwalira abantu abagenda okugula okumanya kwaffe, customers, oba abagenda okutuyamba okutegeeza abalala ku kumanya kwaffe n'obusobozi bwaffe obw'okumanya n'okutegeera n'okukola. Bwe tugenda ku muteeko guno ogw'obusobozi obw'ebyensimbi,
era ensi etubuuza ebibuuzo nga n'ekibuuzo ekisooka kiri nti olina ssente mmeka? Ekibuuzo ekyokubiri, zisobola kukola ki? Ebibuuzo ebyo okubyanukula tulina engeri eziwerako, era ntera ogamba abantu nti mu kapito w'omuntu yenna gwe yeetaaga, kapito ow'ensimbi yakyasinza obwangu kuba alina engeri nnyingi gyesobola okumufunamu. Nga n'engeri esooka kwe kufissa ne tutereka kwezo ze tuba twayingiza jjo kye bayita personal savings oba retained earnings. Engeri endala eno nno nkulu nnyo kuba abatono abagirowoozezzaako naye ng'ate erina amaanyi naddala mu nsi ziri ezikuze bagyeyambisizza nnyo, gye tuyita eya partnerships, okwegatta. Nja kuwa ekyokulako bwe twatandika ekitongole kyaffe ekya Breed and Grow Business Home. Nze ng'omuntu nalina obusobozi bwe nnina mu miteeko gino gyonna esatu, mu kumanya, mu bantu ne mu nsimbi, naye nga tebyali tebimala kukola kitongole kiyimiridde era kyesobola ng'olwaleero bw'olaba Breed and Grow Business Home. Ate ne bannange olwaleero bendi nabo nga balina ekirowoozo kye kimu ekyokukola ekitongole ekifaanaganako nga kino kye tulina olwaleero, nabo nga balina obusobozi obw'enjawulo naye nga tebumala, nga n'okwanukula n'olwekyo kwali mu kwegatta, buli omu n'aleeta ky'alina awamu ne tusobola okufuna ekyomugaso. So ng'ate ffenna ssekinnoomu tekwandibaddeko oba oliawo obusobozi bwe bumala kukola kino oba kuvaamu makulu. Partnerships nkulu zitusobozesa okutuuka ku binene nga tukozesa obusobozi bwaffe n'obw'abalala nga tubuleesa awamu. Engeri endala y'okufunamu obusobozi buno obw'ensimbi gye tuyita grants, kwe kutuukirira abantu oba ebitongole by'enjawulo ne tubalaga obusobozi bwaffe buli oba okumanya n'okutegeera, ne tubaagazisa okutuwa obusobozi buno tusobole okubeera nga tufunye amaanyi agatutuusa ku bantu ab'enjawulo buyinza okugasa. Ze bayita grants. Abantu ab'enjawulo ne bajja nga batuwagira mu ngeri ey'okuwa. Ebitongole bingi n'ebibiina bingi bikoze enjawulo mu nsi naye nga biyimiriddewo naddala mu kuluyi olw'ebyensimbi ku kuweebwa. Engeri endala y'okufunamu obusobozi n'obw'ebyensimbi gye tuyita eya debt, okwewola. Nagamba mukwano gwange lumu nti olitakulimbanga nti tewali ssente, aba tanalaba bulabi mugaso oba bwetaavu bwazo eri gwazisaba na butya bwe zigenda okuganyula singa abazikuwadde. Nali ngenzeeko mu banka lumu okusaba ensimbi n'ekimu ku bibuuzo bye bambuuza ebyali bisinga obukulu kyali nti ssente zaffe ogenda kuzikozesa ki era zigenda kudda zitya, nga tebatunuulidde na musingo gwe mbawa. Ne bambuuza omusingo tugulabye, omusingo tugulabye naye ssente zaffe ogenda zikolamu ki, zigenda kudda zitya. Kiddayo wali ku busobozi bw'otandise nabwo nti omanyi ki, osobola kukola ki, kiyinza kuyamba kitya. Abantu abasinga era abantu bangi bavumiridde engeri eno ey'okwewola naye ate n'abagiganyuddwamu bangi. Obuzito bwayo buli mu ebyo byekusaba. Omuntu ateeteeseteese nga tulina na bumagirivu mu byansimbi sandikwadde magezi kuyingira kwewola, kuba okwewola kwetaaga okweteekateeka n'okumanya okw'enjawulo n'okugenderera okukola ebintu ebipulaninge ebiri calculated by'omaze okubala, kuba ensimbi teziba zizo. Oba oliawo ezizo oyinza okuga nti ne bw'ozifiirwa n'akola endala, naye ziri teziba zizo ate ebiseera ebisinga bw'ozisaagiramu zitwala n'ebibyo by'obadde wakola. Okwewola si kikolimo, okwewola mugugu ogusaba obuvunaanyizibwa obw'enjawulo mu kweteekateeka ne mu kumanya butya bwe bakozesa ensimbi. Obwo mu bufunze bwe busobozi bw'omuntu bw'ayimirirako oba bwe yeesigamako ng'ayanukula ebizibu by'obulamu bwe eby'okubeera nga mulamu, ebizibu ebyenkya futuristic problems, n'ebizibu ebyokwesiima n'okusiimibwa social psychological problems. Weebale nnyo neegattaako nate mu kitundu kyaffe ekyokusatu ekiddako nga twongera okutambula awamu okuyita mu lugendo lw'obulamu bw'omuntu obw'ebyenfuna.